mawulire gatulaga nti mukulu Joel bamuwa ensimbi kawumbi kamu mu bukadde 7 okutuulira alipoota eya Uganda Airline. Tandikira omusango guno guli mu kooti, naye nze nja kubuulira bannayuganda ebintu bino. Nze ng'omuntu Joel omuteerayo omukono, omutwe, ebigere n'omubiri. ne bakola ki? Nti tekisoboka. Joel gwe mmanyi. Ate nze eno programu namwatulira muzze mugoberera era nga tukuba torch mu parliament. Bwe munaatawuluza ebigere ne muddayo mu kiseera ekyo twayogera ku nkalu Joel ze yali ataddewo nga chairman wa Kosase ne speaker Anita Among. Yes. Anita Among Joel bwabuulira ensi mujjukire program gye twayogererako omukyala gwe bayita Bamuturachi. Nga Joel akunya Bamuturachi, nga Bamuturachi talina senior 4. Joel ambuuza obuyigirize nga talina nga wa senior 4. Yes. Atubuulira ng'ensi ebintu ebyo yani Joel Ssenyonyi. Si yekka ye tiimu eyali enoonyereza, kubanga mu bukiiko buno ebintu bino bibeera mu lwatu. Yes. Atuuka okutebolinga ripooti, essente Bamuturachi yasooka n'akyalira Anita Among mu ofiisi. Taata wa Bamuturachi bwe bazirwana ne Museveni ne batiisatiisa okukuba Joel Ssenyonyi amasasi, n'omusango gye yagulipootinga ku police CPS. Tuliko eyo lipooti ate nkiyingiddemu kuba okimbuuzizza. So ani akugamba nti Bamuturachi talina senior 4 gwe Munnayuganda? Joel. Manya ngogero gamaleyo. Joel Ssenyonyi Basekeze. Ani agamba nti Bamuturachi talina senior 4 gwe Munnayuganda? Joel Ssenyonyi Basekeze. Ani akugamba nti essente nga we twazeewola bazikozesa obi over $200 million? Ani yabikugamba ebyo? Joel mu mismanagement ya airline. Joel Ssenyonyi. Engaba y'emirimu. Joel. Ani aleta report ku floor ya parliament ne bamugamba nti etojja gisoma mwagirikinga nenga Bamuturachi yabadde ne speaker? Joel. Kakati oba omubanja ki? Ekyokubiri, waliwo enteekateeka era kino nakibagamba abantu ababeera ku Pal FM tu blackmailinga ate ngeri ebaamu ne sente mpitirivu. Kati Anita Among omuntu eyagenda n'akunyuka ne sente zaffe yakavula nga bwayenda omuwulira basuula 10 basuulawa. So balina abantu abatono be bakozesa ne batambuza emboozi, ate emboozi ekiyita mu matu. So kyobalaba nti tuba ne department ng'eyaffe. Ekyokubiri, ffe kati tubagamba ekintu kimu, actes reos, ebikolwa. Ebikolwa mulete evidence. Njagala ndabeko ekitongole kya gavumenti ekigaba enguzi ya biliyoni 1 mu miliyoni 7 nga kizuwa omuntu omu ku komiti. Ekisooka Joel tabayika ku komiti. Where is the minority report? Nti abatono ba reporting ayina. So emboozi kyamukisa mu binti obuvunaanyizibwa bwaffe naye tulina okugyogerako, kubanga National Unity Platform nagamba nti ffe tusinga okubeera scrutinized. Tuli kibiina ekivuganya naye batuteekako toki, tuli kibiina kiri kyennyini ekyawangula obukulembeze wadde batuwamba. Kati nti neeno lolo gye tuli, gwe wali owuliddeko omuntu abuze NRM sente zaayo zefuna kyezikozesa, kugambe ne wali bwe babeera babanja renti. Babanjawo renti. So nabadde nsubira, in fact nabadde nsubira omukulu Emmanuel Dombo kutwegattako wano naye era yabadde akkiriza naye obungeredde esimu n'enzikuba n'atazikwata. Oyo tuva wamu. All right.
Alright, omulungi atugoberera ku mukutu ogwa Credible Media yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fadi gemanya tubebaza okulike nti mutambula naffe nabwe ekito tubasaba okusubscribinga okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera okulike nti tutambula ffenna wakati mu kuba tochi n'okumulungula amawulire nga bwe gaba gatambudde wano mu nyaffe Uganda kusingira ddala kisawe kyabya bukulembeze kisawe kyabya bufuzi gwanga Uganda ne mu aspects zonna tutulayo bwe kiba kyetaagisa oba oliawo nga amawulire agali tusobola okugefumitirizaako wakati mu kuzimba nyaffe Uganda. So olunaku olwaleero tutandise ne deputy spokesperson oba omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform Waiswa Mufumbiro ng'alina ensonga zagezaako okuttaanya. So tugenda tunula nnyo ku nguzi ekutte wansi ne waggulu mu paliamenti y'eggwanga n'ebitongole ebirala byonna oba oliawo ebya gavumenti ekireetedde bannansi okuva mu mbeera ekireetedde bannansi okwemulugunya oba oliawo n'okwennyamira ku ngeri gavumenti gyekuttemu obuli bw'enguzi ate n'ekisinga okulabika nti kibeewanisa emitima nti amasiga amanene agakola gavumenti n'ebitongole binene ebya gavumenti bye byeyolekera mu kaseera kano mu kulya enguzi. So ekyo kyaviiriddeko bannansi oba oliawo okuva mu mbeera olunaku olw'ejjo ne beeyiwa mu kibuga Kampala abavubuka ab'enjawulo abavubuka ba universities bannabyabufuzi ne balaga obutali mu mativu mu mbeera ezifaananako bwe zitongera essira we basinze odditeeka Amongi resign oba Amongi lekulira mu kifo ky'obwa speaker then n'ababaka ba parliament bakamishona balekulire n'ekirala ekyabadde kibatutte ku paliamenti y'eggwanga oba oliawo ababaka babannyonnyole lwaki enguzi yeeyolekedde nnyo mu paliamenti y'eggwanga ng'ate oba oliawo paliamenti byerimu ku ssiga eryateekebwawo kubaga amateeka then n'okulondoola ensimbi y'omusolo okulabika nti ekola kyeteekeddwa okukola naye bwe kiba nti enguzi eri eyo kyennyamiza. So Alex Waiswa Mufumbiro gwe tutandise naye alina obubaka bw'abadde agezaako okuyisaawo ng'agezaako okudifendinga boosi we mu peking order oba mu decorum y'ekibiina ki National Unity Platform ng'omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi ng'era nga leader of opposition mu parliament ng'agamba oyo muteerawo n'omukono muteerawo n'ebigere bino ebimubungesebwako ebyokulya enguzi simanyi akawumbi kamu mu bukadde 7 nti tasobola era abadde agezezaako okulabika nti awanika eddoboozi lye n'okuteeka gavumenti ku nninga n'ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo ku nninga mu buli bw'enguzi y'ensonga lwaki mbu bamukuba blackmail n'okumutatana mu public eyo tactic oba oliawo yakumalamu balwanyisa nguzi maanyi. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo olunaku olw'ejjo parliament yatudde wakati mu kutuula yabadde yatulidde mbunkenke kubanga bamanyi ekiri ebweru abavubuka ab'enjawulo nga balaga obutali bumativu naye tekyalobedde parliament kutuula era yakubiriziddwa amyuka speaker wa parliament Thomas Tayebwa yagezezaako okulabika nti agikubiriza naye era twalabye ababaka ab'enjawulo omuli ne Europe yennyini Honorable Joel Ssenyonyi ng'agezaako okulabika nti ayongera ku ddoboozi lye ngera bw'abadde agezaako kikola mu kulwanyisa enguzi ng'agamba nti bannange obuli bw'enguzi obukutte ejjembe mu ggwanga ne bannansi mu balabe bavuddeyo nga basitudde eddoboozi lyabwe tugenda kukola tutya okubulwana ngera bwe badde njogera ye. So twalabe n'ababaka ab'enjawulo waliwo omubaka omu yavuddeyo n'alaga era obutali bumativu n'agamba nti bannange wano Honorable Ssekikubo yaleeta oba oliawo enteekateeka ey'okulabika nti tujja ne tuteesa ku buli bw'enguzi obukutte ejjembe mu parliament n'agamba ekifaananyi kyaffe kittatanyiziddwa ebweru eyo ewa parliament wakati mu kifaananyi kyaffe okuttatanyizibwa abantu ffenna batulabanga bali banguzi naye ng'oba oliawo waliwo bakamishona ne ba MPs ab'enjawulo ne ba ministers ab'enjawulo abeeyolekedde emivuyo. Honorable Theodore Ssekikubo yaleeta enteekateeka ey'oba oliawo ey'okuleeta motion tugidebatingeko be balumiriza bajje beewozeeko naye tukolektinze emikono gikyagaanye nawulidde yagambye nti gibulako 5
bwe kibanga n'alumiriza ne baspeaker bano ye kennyini speaker wa parliament Anita Amongi erinnya liri waggulu nnyo mu bye balumiriza okulya enguzi ne yabadde ali mu nkasi oba oliawo yabadde akubiriza parliament Thomas Tayibwa naye n'amugamba nti sebo mukama wange naawe erinnya lyo liri omu kwaga amannya lwaki temukkiriza motion eno neereetebwa ku parliament ne tugiteesaako bwe mubanga musobola okwewolereza ne mwewolereza okusinga okugituulira simanyi kati ebulayo ababaka bataano okusayininga lwaki ekintu temukireeta lumu ne tukiteesaako abantu ne beewolereza bwe kibanga ddala kituufu si bali banguzi kakati mu mbeera ezifaanana infact yabadde honorable Alionzi yeko yaleesi yabadde agezaako okulabika nti atembeeta ensonga bwe zityo n'agamba nti obuli bw'enguzi buno bannansi kati ffenna batulabanga bali banguzi muleete motion eno tugiteeseeko ekyo tumanye nti ogyemwa tugiggyeewo oba oliawo abatalina gundi abatasobola kwewozaako nakulaga nti bebaboogerako babasibako matugambuzi baliisango tukakase nti oba oliawo benyigira mu buli bw'enguzi abalina obujulizi obulaga nti banange batukonjera nabo bejjeererwe otherwise okutuulira motion eno tutagiteesaako kabonero akalaga bannansi eri ku ground nti oba oliawo tulina bye tuzibira mu parliament ne honorable omulala yavuddeyo n'agamba nze bannange mbadde nzija wano yabadde honorable ava side zeeyo mu northern Uganda n'agamba nze mbadde nzija wano nze Oluganda sirutegeera bulungi naye bwe nabadde mpita ayita mu kkuba awo nga nzija abantu nga bankuba olwogolo bampita ow'ekitiibwa naye kye nazudde mbwe abantu kye bategeeza ensangi zino muw'ekitiibwa nti baba bategeeza mubbi so bannange tukoze tutya okulabika nti tugezaako ekifaananyi kyaffe okijjako enzira eno gye babadde bagisiizeeko kuba si ffenna nti abali mu parliament tuli babbi naye ate abatono mu ffe bagezezaako okulabika nti bakola ki batattana ekitiibwa kyaffe era ababaka abamu ne bagamba nti bannange bannansi bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ekitali ekyo naffe tujja kubeegattako so President Museveni abadde n'enteekateeka ya kulwanyisa nguzi wakati mu kuba nti alina enteekateeka ya kulwanyisa nguzi era nagata alina muntu yenna gwagenda kunyigira ku liiso n'agamba nti agenda kuba mukambwe n'ensi yonna ejja kumwewuunya ku mulundi guno engeri gy'agenda okuhandulingamu oba okuwambagatanyamu okulwanyisa obuli bw'enguzi naye ate abavubuka ab'enjawulo ne bavaayo nga tebabagalidde byakulwanyisa tebakanyuze mayinja tebookyeza bipiira wabula nga bakutte bipande nga bagezaako okulabika nti bademonstratinga bagezaako okulabika nti boolesa obulumi bwe balina ku buli bw'enguzi ate ne babakwata era kakati abavubuka abasinga nga bwe mubalabyawo babasindise ku alimanda eruzira nawulidde bagenda bakomyawo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja so mu mbeera ezifaananako bwe zityo omuntu ddala kituufu bw'abanga ekigendererwa kye kyakulwanyisa nguzi bamasezi ne bavaayo ne baga president tuli naawe naffe mu butuufu ebintu bino bitulumidde okumala ebbanga era katolese obutali bumativu kuba gwe kennyini wavaayo n'okola statement nti mbadde mpulira eŋŋambo nti mu parliament omwo mulimu obuli bw'enguzi naye kati nafunye obujulizi bwennyini obukakasa nti ddala kituufu tezibadde eŋŋambo abagirya twabategedde era mbamanyi kati bannansi ne bavaayo okwongera okugatta ku ekyo president kyagezaako okulwanyisa nga balaga obutali bumativu ate ne bakwatibwa bubi nnyo ne bakubibwa ne basibibwa ne ba honorables ab'enjawulo ababadde yesterday but one babadde bagezaako okuaccessing ekitebe ky'ekibiina kyabwe ekya National Unity Platform wali Makerere Kavule nabo bakwatibwa waliwo press conference gye balina okwatendinga omuli honorable Zaake Hussein Kirumira Charles Tebandeke n'ababaka abalala oba oliawo abakwatibwa mu mbeera ezifaanana n'abakulembeze ab'enjawulo so ye mbeera nga bweri naye nga Alex Waiswa mufumbiro n'abantu oba oliawo abanopu abasinga bavaayo ne bagamba nti Joel Ssennyonyi bagezaako okulabika nti bamusibako matu ga mbuzi muliisango ekigendererwa kye kibadde kyakulwanyisa nguzi naye ate mbe balwanyisa babadde bagirya mwe mulimbwa abakuba abakulembeze
ababadde bagirwanyisa blackmail n'okuttattana ekifaananyi kyabwe oba oliawo n'okubamalamu amaanyi balekeraawo okuddamu okulabika nti basitula eddoboozi ku nsonga za buli bwanguzi ezikutte ejjembe wano mu nnyaffe Uganda. So bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero naye nga tubeebaza okulabika nti mutambula naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubasaba okusubscribinga, okulikinga awamu n'okusharinga content waffe. Kituwa amaanyi n'embavu okwongera ate okulabika nti tubaweereza amawulire nga bwe gaba gaguddewo wano mu nnyaffe Uganda. Ganja Fad ge mannya, Credible Media UG gwe mukutu. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.